Anderson Bulolwa eyali omumyuka wa RCC w'eggombolola y'e Lubaga eyakwatiddwa poliisi olunaku lw'eggulo olwaleero asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Buganda Road mu Kampala Ronald Kayizi n'asomerwa emisango ebiri nga gyonna gya kukozesa bw'emitimbagano ng'ayita mu mukutu ogwa X oba Twitter. Okusinziira ku muwaabi ono nga yeeyambisa ekibanja kye ku mukutu gwa X wakati w'omwezi gw'okusatu n'ogw'omukaaga yasasanya obubaka obutyobola ekitiibwa ky'obwa Speaker wa Parliament Anita Among. Shared information which is likely to ridicule or degrade or demean and promote hostility against a person, to wit, Right Honourable Anita Among, the Speaker of Parliament of the Republic of Uganda. Bulolwa emisango gyombi agyeganye. The plea of not guilty has been laid on count number 1. Bannamateeka be nga bakulembeddwa mu David Kamukama bakubye ebituli mu misango egivunaanibwa omuntu waabwe nga bwe mutali nsonga ya Simba. Ono agamba tewali bukakafu ku bigambo ebyogerwa. I don't tend to be ridiculous. In this court there was this case of Steranyans. At least there was some magic. But what we mentioned relating to the submissions, relating the words that she had uttered out. Here is no single word of what he uttered out. Mu musango guno oludda oluwaabi lubadde lukulembeddwa Richard Birivumbuka kw'ossa ne Joan Keko. Bano basabye kkooti okubawaayo obudde okwekenneenya kw'ossa n'okukola ennongoosereza mu mpaaba yaabwe. Prosecution was ambushed. And yes, this application, and it's long ago that we had litigation by ambush. Kino kitabudde ab'oludda oluwawaabirwa ne basaba omuntu waabwe ayimbulwe okutuusa ng'oludda oluwaabi lwetereezezza omulamuzi kyaganye. Because right now we are getting a legal lacuna here. I'm wondering what procedure counsel is going by. You raised the PO on the legality of the charge sheet. We have not responded. We're officers of court. It may be a defective charge that cannot be cured and he walks home. It's fair and just that the state be given a few days to reply the said issues raised in the premises. This case is adjourned the 9th of July 2024 at 9 o'clock for the state reply on the bail application. That is person to be kept on remand until that time. Wano balooya ba Bulolwa bongedde okukinoganya ng'omusango oguvunaanibwa omuntu waabwe bwe guli omujingirire. Era charge sheet yabadde n'ekigambo kimu kye bayogera ku speaker. So omusajja gwe basibye tugamba bamusibira ki tuli kigambo kye baleese kye yayogera ku speaker. Tebalaze na mukutu ki gwe yabyogererako. Bagamba mu yakozesa hadabi byomanyiza kukikozesa. Oluvannyuma omulamuzi asindise Bulolwa mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno.